Terevu nkukulisa munaffe omwagalo mukuumulamu akatono nnyo kyali mu programu omukeeze ensonga mu nsonga ge makulu ago ge tulimu. Olunaku olwaleero bw'otuulamu awo ng'onaatera okweteekateeka ogambe nti ngenda mu jjuma oba ngenda gisaalira wano, bw'otuukaawo ne weeteekateeka n'ogamba no olwaleero kannejjanjabeyokko ekintu kimu, bana ekyo kiba kikulu. Olwaleero tetumanyi kintu kye tuyita medical check-up. Ekyo kyo tukitiira ddala. Kamenzi ali wano. Nange nze nnyini era omusawo yagenda okunkulula wano. Antwale. Otya nti banakakutema. Sebyo. Kabibe bino eby'amaaso simanya mannyo simanya byaki. Kati manti nno omusujja ate agenda kutambulamu. Leka ngende. Bwetyo bwe tulindi ne Dr. Janati Najjuma naye mu Uganda. Ekizibu ekyo tukiina era kinene. Kizibu nnyo okusanga omuntu naga nti angende ku medical check-up okuggyako nga yasomerako ebweru oba ayinayokko abantu abawangaalirayo ng'agenda n'amalayokko emyezi ng'esatu n'akoppa ekyo kye bakola. Tutya kukatutema oba ekyo kizaale? Tulina ebizaale nga byaffe kalikya kati nedda tewali wakunenya. Omanyize nakuwala nnyo ng'ekintu bakitadde ku muntu nti oyo gundi kintu obanga gavumenti kubanga gwe gavumenti ndeka munange nsiri gavumenti nedda gwokola gavumenti ate gavumenti ebeerawo nga toliiwo bw'oba n'ekiteeso ekirungi kitwaleyo oba teesa oba kubaako n'ekyokola ki nekyokola eno okitegedde nti eriyo ebintu ebimu nga ffe bennyini ffe abakola ki ffe ababyeteekamu naye nze abantu mbamanyi nze abalwadde benkolako bajja nagamba njagala kunkebera gye bali. Yes, gye bali. Nganze bwe ngendo kitandika. Yes, nagamba nti sirina kyempulira naye nzize. Just ye medical check-up. Gye bali abantu kakati Imam Nsubuga. Imam Nsubuga wa Africana. Masigidi Musa. Yes. Ye akikolera ddala y'omu kubo bwe nnyinza okwogerako n'atanyiiga. Oyo waffe. Akikolera ddala n'agamba nti era kukwira akasimu n'agamba nti jangu nkebere ku musujja. Taguuliramu teguliimu naye nkebera. Era n'okugamba nti ekisibo kino kigenda kutuuka. N'asiiba. Ekooti. Sokebere. Sooka omale okulaba. Kati alusa zibadde zinumamu kakati ndi ntya. Okitegedde gye bali era abantu bajjumbidde era gye bali wabula abatannaba kukifuna tobanenya waliwo ebizibu nedda lwa nsonga kiki kye nasoose okukugamba tetulina kuziyiza singa kwaliwo baali badde bagenda ne baziyiza nolaba layini nga yakuziyiza buli lwakusatu lwakuna lwakutaano kuziyiza kusomesa ki kusomesa kuziyiza tuyinza kuziyiza tutya gundi kansa okitegedde omuntu amala tufa kwentuuka tugamba nti kale singa twakoze bwe tuti naakolapusinga netugamba oba abadde na kino ebintu bwe bityo tubiyita mpewo za kika agwebigo bweddu netuga oyo gundi oyo alina ebyekika kakati n'olwekyo singa kiri kyaliwo ekyokuziyiza abantu ne babeera nga bagenda mu malwaliro okuziyiza kwe kukebera kuno kwe baali badde bakebera baziyiza omusujja okukola ki okujja mu mubiri ensonga lwaki era ndowooza olaba bagenda batambula bawa abantu obutimba bw'ensiri baziyiza tukitandiseeko olwo tuziyiza nange kati ndi mu kuziyiza oli mu kuziyiza kati ndi mu kusensitizinga abantu n'ow'omutima naye ojja omuyite naye aziyize era lw'olinde tanonga nti kati somesa lwaki omuntu abaana abato oba batawanyizibwa emitima ojja kwewuunya nti omuntu bw'aba azimba ennyumba mulimu n'okuziyiza n'ateekako akaveera ku musingi no bw'aba azimba ennyumba ateeka okuzimba ennyumba ng'erina amadinisa magazi musawo gayingiza bulungi empewo kubanga abaana bano romantic fever gwayinza okulwala omutima gukoleki guveeko okulwala akayumba kaki kafunda edinisa funda tekulina dinisa abamu mbalaba okuziyiza kuviira ddala wano ne bw'obanga ozimba osima musingi otandika okuziyiza oziyiza n'oga nti ebwayise teri kukola ki kuzimbayo olwoziyiza kati okuziyiza kikulu nnyo mu busawo mu busawo kikulu nnyo ekyokuziyiza. Tulina akantu k'ensikirano nga tetunagenda ku kitundu kyakubiri twalabye ekikaluba. Waliwo ebintu bye tulina oli n'agamba nti nze ekyo kirwadde kyewaffe kati nga kye bayita engereka
amannyo ne osanga olinga gagereka gaba mangi kiba kika kyabwe oba ye Katonda aba yamusaddaakira nga yamuwa mangi ekyo kibadde kigenda gendeyo mu maaso kale tujja kiteeka eyo bw'oba bw'osazeewo mbadde nkyali ku mannyo gano nga sinaba kutuuka ku birwadde kuba ekimu ku birwadde era kyekyo kireeta abantu mu ddwaliro tumusiba waya gasobole okutereera tujja kitunuulira engereka naye kati we twakomye nga tutunuulidde ebikaluba amannyo ne tugenda mu maaso ne tulambulula nti nno amannyo gano magumba era omuntu ne bw'aba afudde okiraga nti nno gumba era kikaluba kikola kimusigalako ne waba nga afuuse skeleton bisigalayo yes kati ekimu ku byo ekyokubiri ekikaluba tulinamu nga bisatu ebikaluba amannyo mwe gatuula bagiyita alveolar bone mu lusawo naye amannyo galina mwe galina eggumba lye gatuddemu lye baasonsoka eri wansi bwe bati eriri munda eno eggumba erinnyo liri eri munda mu ggumba linnaalyo gamba kiringa kino era bw'oba okuula ojja muki mu linnaalyo mu ggumba linnaalyo onyola nga natti lwakuba nti nno ddyo lino lyakula nga lya lawunda bwe liti ddyo liri lino mwe lituula ateekamu bw'ati apanga fulemu ya Janaati Allah agipanga kati bwe kityo bwe kiri kano ka rawundi lirimu ate amannyo tegali sirimu kugamba amannyo galinga boolaba engalo amannyo mangi naye kwe gatuula era galina n'ekigawulamu nti nno lyawukana ku lino era lino bwe lijjibwamu lino terikosebwa lisigalawo nga naye mwe litudde nalyo gumba era bw'oba oyaga kutegeera nti gumba bwe baba bakudde erinnyo lyo n'oddayo ewaka ne bakuwa byotalina kukola ne bakuziiza nti wonookwatayo lijja kulwala kwogeza n'okwatayo oba n'okwombesayo olulimi owulira nti erinnyo lyasigaddeyo eggumba lino bwe tumala okukuula erinnyo tukuwa kye bayita instructions okuziyiza okuba nti nno ate oleeta ebitali bituufu kakati singa eggumba lino lifuna obuzibu obwo liruma nnyo n'okusinga erinnyo lye wajjiddeko eggumba lye mwaŋŋanya okukwata nti oba okulaga nti nno ggumba kasita omala oddirwaza ng'okutteyo kubanga engalo zaffe zikola ki era omusawo akugamba nti togeza n'okwatayo togeza n'okombayo n'olulimi olekawo kubanga byonna byonna bireeta obuwuka kogeza n'okola ekimu ku byo ekiwundu ekyo ne kirwala owulirira ddala ng'erinnyo teryavuddeyo osobola n'okuddayo n'ogamba omusawo nti waliwo akasigaddeyo lino ndiwulira teryavuddeyo lwakubanga nalyo ggumba kyekibadde kigendererwa nalyo ggumba era oliwulira nga likalubira ddala nga ki ng'eggumba era ng'erinnyo bwe libadde kati ge magumba abiri getulina ebikaluba ebibiri getulina ekikaluba ekyokusatu kwe kuno ennyindo kwetudde oba akamwa akawaggulu oba amannya agawaggulu fulemu ya waggulu yo yokka nga yo olulimi we tuba twogera olulimi lulina we lukuba waggulu olulimi lukoneseyo alukonyeeyo kati awo wakonye eyo palate eyo hard palate nayo ekaluba okutudde oba ennyindo za weetudde kitundu kya waggulu ate kituli mwatwera kyambuka bwombi kiyita mbuyisi wasomera kawanga ka muntu era kaali kawanga nasoma kawanga tolimbye kubanga oluusi nasulanga nako kaba kawanga getusoma nga tokatya ate kati oba okyatidde okusanga nti watta jjajjaawo ate anansanga nati akalinze aga nti bw'omala nga nze nkaagala ati wasulanga nako wano bw'ozuukuka ekiro olina akawangako wali eri ng'otandika ng'obala head and neck anatomy weto bwebeera kati abasoma head and neck anatomy okuba nga wasoma ki akawanga omutwe n'olwekyo kitusomera ku mbwa kitegete si tulina okuyigira temanyi mukwatayo mbwa kati ate embwa gy'onojjanjaba wamma somera ku muntu kubanga ng'ogenda okukola ki n'okanona ku baafa eruweero si luweero wali emulaga okumpi bubaawo ofunayo kamu naye kakati nyawo ge magumba ebitundu ebikaluba byetulabye ebiri mu kamwa ebisatu lwaki nsookedde ku nsonga zino
kubanga omuntu ateekeddwa okutegeera ebitundu by'omukamwa, omuntu ateekeddwa okutegeera ebitundu ebimuli ku mubiri ebimuliko kikulu nnyo okwetegeera. Yes, omuntu ateekeddwa okutegeera nti kino kiri bwe kiti kino. Naye kati bw'ogendewo omusawo n'atandika okugamba pancreas bituga nti wakati pakiba kyeki olw'okuba tokimanyi. Nze mbadde mbamanyi mu kuwandiika panado n'otakitegeerera ddala. Byonna byonna gyebiri. Okay. Kati n'olwekyo tugenda ku nsonga ey'okubiri. Ebigonda. Emiteeko giri ebiri. Mu kamwa mulimu ebikaluba, omuteeko ogw'ebikaluba n'omuteeko ogw'ebigonda. Tumaliriza omuteeko ogw'ebikaluba. Omuteeko ogw'ebikaluba ogulabye. Yes. Kati tugenda ku soft tissues, omuteeko ogw'ebigonda. Ebigonda nabyo si bingi nnyo. Engeri akamwa gye kali nti si kanene nnyo. Mulimu olulimi, ffenna lwe tumanyi. Era wali atalina lulimi? Taliyo. Olaba jjo nalabye ku TV omusajja asinga olulimi oluwanvu naye nga alayika akomba ne mu liiso. Nga luwanvu lukapaka eno nga bwatyo naye bagamba bwe yamutonda. Bw'otunuulira ekintu bwe kityo mulimu okwebaza Allah n'okumutendereza. Kubanga gwe toli bw'otyo omwewuunya okuba nti nno yakutonda bw'atyo n'okutonda kwe nti kuli wansi anti asobola okukolayo n'ekyo. Tosigalirawo otandika kukola olina okufunamu ekyokuyiga. Kati ebitundu ebigonvu tulinamu ekisooka olulimi lwe tumanyi obulungi. Jjukira nakugambye nti ebitundu bino byonna birabyo bifuna obuzibu era bye bitwala mu ddwaliro. Byonga by'ebitundu bino. Naye tutagenda kutunuulira leero olw'obudde bwaffe nti oluddako insha Allah tujja kutunuulira ebizibu ebikola ki? Ebitundu bino bisanga bizibu ki? Nga bwe tulabye ebikaluba oba bulwadde ki obukwata ebitundu bino ate nga bikaluba kimu ku kimu. Kakati tuyinamu ekibuno. Ekibuno kyeki? Ekibuno era kyekibuno nze ndaba okutudde ndabanga kwe kutudde erinnya oba kyeki? Ekibuno kyekibikka eggumba liri. Kyekibuno eggumba liri mu kibuno munda. Liri mu kibuno wansi. Ekibuno kibisse eggumba lyaffe liri omutula erinnyo. Omutula amannyo. Okay, ekibuno kiribisse. Kakati ekibuno kyekimu nekitandika okwawula amannyo limu ku limu era kiyingira bwe kiti. Kyo kyennyini. Kiyingira kanyama ako si kyekyo. Luganda olutuufu. Ng'ogasimbye bw'oti kikwata wano ne wano. Akanyama ako kakola ki? Ako akabeerawo mu makkati g'amannya abiri. Ag'amannya agawukana. Kati kyekyo. Okay. Nakyo it's a soft tissue. Kigonvu. Kyakubiri ekyo. Okumanya kigonvu oyinza n'okukoonako obukonyi bw'oti n'olugalo nekitonnyo omusaayi oba nekikuluma. Obugonvu bwakyo ng'era olulimi nti bw'osinga oba olulimi oyinza okuba ng'olina ky'olya oba nga tolina na ky'olya neweeruma olw'okuba lugonvu. Lwawukana ku mannyo lwa nsonga go olina okusinziira n'olya omuceere nga gulimu ejjinja n'eryoka liraga nti nno ki? Nti kikaluba. Oba nemenyeka. Kati enjawulo eriwo nti kino ekigonvu ne bw'okwata obukwasa akantu akati n'okola bw'oti ogenda okulaba neefuuse olw'okuba nga kigonvu. Kakati ne tubaayo n'ettama. Munda mu ettama bayitamu batya? Olw'omukosa. Munda mu ettama obugonvu obuli ekitundu eky'omu ttama. Kino ettama munda kungulu naye munda waalyo kyekitundu ekigonvu ekirala. Era kyekikubibwamu n'empiso. Ekitundu ekigonvu sigamba nti bagikuba mu ttama nti bakube wabula bakuba ku kitundu ekigonvu tebakuba ku kikaluba. Nkiraba. Okitegedde? Nkiraba. Ate seminti tebamuteeka ku kitundu kigonvu, seminti bamuteeka ku kikaluba. Baba basimenti nga bagamba obujjanjabi nabwo nagambye nti bwojja tuteekulamu emiteeko netugamba nti kakati ekitundu ekimuluma ekizibu kyalina kya bitundu ebigonvu. Ekizibu kyalina kya bitundu ebikola ki? Ebikaluba. N'olwekyo n'enzijjanjaba bwetyo bwetambula. Eyawukana. Waliyo bamu ku bampa eddagala jo yaŋŋambye nti waliwo kano kali k'omanyi gye kali. Nampa sample ziringa 10. Wali Dr. Ahmed wali ku Wide Spectrum.
waggulwa mulirwana wammwe mulirwana waffe batuwa ku ddagala erikola obulungi biibiririra omuyindi ayina eddala lyeyampadde eddala naŋŋamba nti kano okalabye ng'okanyiga bunyizi kaki ka spray naŋŋamba spray ejjanjaba bitundu bigonvu mu mubiri mu kamwa olabye ekigambo ekyo n'akola eddagala akola n'agaa nti no kino kijjanjaba ekikaluba kino kijjanjaba kigonda nga bw'olaba nti sikaani esikaaninga bigonda tesikaani nga bikaluba sikaani tesikaani nga linnya sikaani kano kasikaani nga lubuto tekasikaani nga mugongo omugongo gwa x-ray biri obusawo kwegamba tuteekulwamu okusinziira ku kikaluba ekigonda nti sikaani kasitoga nti olubuto olunnuma eyo sikaani togenda teri muntu ayinza kuga nti eyo x-ray yennyini kyebagenda okukuba olubuto olunnuma nti genda mu x-ray taliyo olwo olubuto oliba lwetaaga kulukebera era kuba sikaani yekebera ebikola ki ebigonda eno sikaani entolotono eya bulijjo okitegedde nkitegeera kaakati ate ne wabaawo x-ray nga yo yabikaluba nti yamenyese nti ye tebamutwala mu sikaani eyamenyese tebatwala mu sikaani eyamenyese x-ray yekuba eggumba kuba kikaluba mukujjanjaba bwe tutyo bwe tuli yakati n'olwekyo ebitundu ebyo tubirabye ebigonda kati tuliraba insha Allah ebikwatagana naki obulwadde obulumbagana ebitundu ebyo era nga bulumba kitundu okusinziira ku kiki ekiri. Programu Mukeeze Ensonga mu Nsonga bwetyo bwe tuli ndine Dr. Janati. Dr. Janati Najjuma mukyala Munnayuganda ye musawo betwandigambye nti ye yasalawo n'agamba kansigale mu Uganda nzijanjabe bannayuganda ate abasawo bangi mu Uganda naye okuwaayo obudde n'agamba kaŋŋende ate era mpeeyo obudde nzijanjabe era nsomese. Dr. Janati nkomyewo gy'oli waliwo akatundu ketugambye nti tukoogereko tukasembyeyo at least oba obadde oyagala kukasembyayo lwolidda naye nga njagala okasembyeyo olwaliro kuba kansiiye nnyo tulina bino betugamba nti oyo omulaba nti kati olulimi lwe luliko akantu naye ako akantu balina okubeera nako mu kika amannyo ge nti oyo amannyo gaabwe galina kuba bwe gatyo gegatta kiba kirwadde oba kwegamba mu busawo obulijjeno tukitangereka obwawamu tulina ekintu kyetuyita genetic oba hereditary kwegamba ekintu ekigoberera nga kya mu musaayi era bw'otuuka bakubuuza nti olina sukaali nti maama wamwe gyali olina pressure nti wamwe gyali nkiraba naye ate oluusi amannyo go gaawukana amannyo tetulina kugerekera kw'amannyo kwa mu kika tulinayo ndwadde y'amannyo yansikirano nti mu kika kyaffe amannyo gabeera bwe gati nedda gyekiri sologa nti amannyo ewaffe gaba mawanvu masongovu olw'enkula yammwe olw'enkula yaffe nti era nga bw'olaba kitaawe bw'atyo naye bwakola ki bwafaanana naye ate tosobola ga nti nga bw'olaba kitaawe ebiwuka byalina mu mannyo n'omwana byalina tetukirina ekyo oteekeddwa okuba nga emmera y'ebiwuka bwa bulwadde obutali bwansikirano obutali bwansikirano naye ekyogga nti nno amannyo mawanvu masongevu mampi byo bisobola okubaayo byo gyebiri nti amannyo era nga bw'olaba kitaawe yamufaananako mannyo nga bw'ogalaba mampi naye tosobola ga nti amannyo gaddugala nga aga kitaawe. Tutunuulidde akamwa kano olunaku lw'akamwa lwabadde lwa bbalaza era mwalubaddemu biki bye mwatunuddeko ng'ebisoomooza akamwa nga tunaatera okumaliriza puroguramu nakati okwawukana era ku mbeera endala ffe bwe tuba tutunuulira ensonga mu mannyo tutera nnyo okutunuulira butya omuntu bwafuna obulwadde bwabuvuunuka era kiki ekiyinza omuyamba okukola ki obutafuna okwekuziiza okwo oral health education. Yes, tukola oral health education. Musomesa ku olwo
tusomesa era bannaffe abamu bagenze mu masomero gye babadde ndoza mwabalabye kisinza ku programu era nga bwogaimu n'abantu abamu bati babirina oba oli awe baba babimanyi basobola okubeera nga batukyaza mu buli somero gaa naffe mujjeko eno kubanga abaana bano fena twali bato bw'omanya okusenya ng'oli muto n'omanya okuziyiza ng'oli muto bw'okula ate obulwadde obwo oyinza obutakola ki obutabufuna oba waziyiza okyali muto ekyo tubyetaaga era tubikola tukola mu organisation yaffe Giving Hands Across Ages ne Islam Care Uganda n'ebitongole ebya byonna tukikola tugenda era banaye tujja ennamuwongo inshallah tujja kubaayo tugenda kubaayo olwokutaano olutali luno naye olusembayo mu wiiki olwokutaano olusembayo mu mwezi guno tujja kuba tugenda kuba nti tulina obujjanjabi wali eri mu maaso g'ekitongole ekimu awo abennamuwongo ndoza mukimanyi wajja kubayo olunaku olwokutaano olujja inshallah tujja kuba lwa tibbi kukuza lunaku lwa tibbi lunaku lwa tibbi sagala kubyogera kubanga birina olunaku lwabyo embeera bwete bweri nsaba Dr. Janat Najjuma ekigambo ekisembayo nga tusibula Munnayuganda mpozi mbeebazizza nnyo okuba nti nno tubadde wamu mu programu nemuwayo obudde bwammwe akamwa ako ne tutegeerako ekitonotono tukwata n'akamwa era ndi musanyufu nnyo okuba nti nno naffe tulina kye twenyumirizaamu kyetugamba nti nno mirembe ani yaleeta ekigambo salaamu naye tekiri salaamu kiri salaamu olowooza luzungu naye nga salaamu bw'osoma salaamu kati zino leetaazi z'olaba nate leetaazi zaffe ziri ez'Oluwarabu kyo kiri salaamu bw'otunulira ku jaketi yaffe eya salaamu olaba nti ekigambo waggulu salaamu naye wansi leetaazi zonza okulaba nga salaamu oluzungu luli Luwarabu twebaza Allah w'ekitiibwa eyatuwa emirembe ekyo olutimbe olw'emirembe era lwe tulina okuyigirako eby'emirembe bwebiti kati nga bino nti bya mirembe bya bulamu n'olwekyo twebaza Allah w'ekitiibwa ekyekyengera kye yatuwa tumusaba akitukuumire ate naffe abakiraba abeere nga atuwa tuggyemu ebirungi ebikirimu ebitali birungi tubeere nga tubireka ate tusonyiwe kireke osonyiwe nenkwebaziza nnyo mubeera mwannyinazi ani obusiraamu bugamba muganda wange mwannyinazi oli mukwano gwange nkwebaziza nnyo mukwano gwange ani goyita manyoko nkwebaziza nno mukwano gwange amiina ali bokisa bwe twazirunda amiina tuzirunze nno ntumira taata wange omulungi taata wange omumanyi taata mumbuulire si taata wo mwange taata waffe mukwano gwange taata waffe azaala nze azaala taata wange taatawo ye director wa Charity International twakulira mu bya charity taata wange ye Sheikh Swaleh Harun Mutebi wali ku Salama Road mukwano gwange leka naawe Sheikh Swaleh Mutebi era taata wange nkutumidde nnyo mukwano nkwebaza byonna amiina nkwebaza okumpeerera nenkwebaza buli kimu kyonna ne maama wange naye mutumira maama wange Mariam Babazi wamu ne maama wange Nakabugo Hadija Nakabugo mukyala wa Seeka era nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti nno mwampeerera amiina tusinkane olulala insha Allah nsaba mu nsonyiwa ebinsobyeko ng'omuntu weebiri byo biyinza okubaawo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh Sheikh nange nkutumidde nnyo taata woono taata waffe taata wa mukwano gwaba taatawo tajja kunneegobako famire zonna abatuula ne mutulaba tufube nnyo okulaba nga tuyigira ku musawo ng'ono okulaba nga at least tukyuka mu mbeera zaffe bintu bingi bye tutunuulira tutunuulira ebyabannaffe n'olwana nnyo munnaabeera omulamu naye gwe oli mulamu akamwa olwaleero ke tubaddeko kalungi ate kabi akamwa kayonjo ate kakyafu bakugamba nti akamwa
ke kasasiro ganga lwe lugero oluli lwe nasoose okugera bweto betubadde olunaku olwaleero programu Mukeeze ensonga mu nsonga tsa Friday jumanja jukwagaliza ennungi nkugambe nti wabale nnyo wabalire ddala otulaba tuddemu sinkano inshallah Mungu nga akyatukubira nkuyegezi kyatukubira endulu Mungu nga akyatutaddewoko naye tusonyiwagane twongeremu ekisa mitima gyaffe abavuga ebidduka ku nguudo ettima liveeko batambula ku makubo mmanye nti kuliko abalala n'okuvvuunula ebigambo bino obubi oli bwagamba ekigambo leka gwe kunoonyaamu kibi noonya ekifevalinga eggwanga lyonna ng'omukulembeze bwe yatugambe nti pikipiki egoberera emmotoka muveemu mwesootinge teyagambye nti mutte muleke kuzza bigambo ate ku byonoona ojja kulaba nga tuli baaluganda tuli ba musaayi gumu era ffe tewali agenda kutukyusa nga bwondaba ne Janaati nga bwolaba omulala bwe tuli ze Ibrahim Ali Kaweya Shafik ku kamera okulanga buli kimu kitambula bulungi nnyo control room Akiramule Junior jume nnungi gye tukwagaliza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh